abantu tebasobola kusalirawo kyosobola kubeera, kyosobola okubeera era kyolina okubeera gwe alina obuyinza bwakyo okukisalawo. Abantu bangi batambudde mu bulamu n'akugamba nti nze baŋŋamba sisobola kubeera kino. Abaana kati bali ku masomero, mwabazadde kambategeeze ne bwe muba basomesa osobola busobozi kusomesa ku mwana oyo naye tomanyi nnyo kyali era togenda kukitegeera. Ekitegeeza kaba kabonero kabi okutandika okubuulira omwana by'asobola okukola ne by'atasobola kukola. Omulimu gwo kumusomesa busomesa olabe ng'ekyo kyonna ky'olowooza kyali kikula mu ye nga tokitemeddeeko ttaka. Abaddugavu tuli balungi era Katonda yatuwa omukisa nti enjuba ne bwetwokya tetukyuka, emibiri gyaffe gy'amaanyi. Naye ate yatummamu ekintu kimu nti bwe tulaba ebirungi ate tulwanyisa birwanyise. Bwe balaba ekintu ekirungi ekivaayo bakuba kikube. Ekintu ekikyamu ennyo kubanga ekintu ekyo kimu mu mulenzi omu fresh kid, mu mulenzi omu fresh kid atannaweza na myaka 10 mulimu ekintu ekikyusizza obulamu bw'omusajja omukulu, omukazi omukulu, abaana batoobe, baganda be n'abafamire ye, naffe abawuliriza ennyimba ze ne tufunamu ekyokuyiga. Ekitegeeza nti bw'otuulira obusobozi bw'omwana oyo n'otandika okumugamba ebisoboka n'ebitasoboka, n'otandika n'okulwanyisa ekyo kyali okikube, oba tokubye ye yekka wabula oba okubye abantu bangi ababeerawo ku lw'ekyo. Ffe kyetuva twebaza, mbebaza nnyo 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 esala ze mutuwa. Si maanyi gaffe, si magezi gaffe, naye buli abeera eyo n'otusabirako mu ssaala zo. Kikulu nnyinza okuba siwulidde naye ago ge mafuta agasigala gatutambuza okukola bye tukola, ne tuyita mu kusoomooza okw'enjawulo, ne tuyita mu njuki, ne tuyita mu babi, ne tuyita mu bintu eby'enjawulo okusobola okukola kino kye tukola. Kale totuulira kirooto kyo, totuulira busobozi bwa mwana oyo kubanga olowooza gy'ava tasaanidde. Omulimu gwo kumubumba na kumuteekateeka omugatteko by'otegeera, wabula omuggulire enzigi. Toggala nzigi. Omutima omubi si mulungi kubanga kyosiga kyokungula, naye ate bw'oba okungula emirundi 7. Ekitegeeza nti kyekubisaamu ne kyekubisaamu ne kyekubisaamu emirundi 7. Abantu bangi basisinkananga obulamu tebutambula, si lwakuba nti bambi alina ebizibu, si lwakuba nti teyasoma, si lwakuba nti emikisa tegiriiwo, wabula ogutima gwe gubi. Omuntu Katonda yekka yatonda omuntu oyo yasobola okumubuulira kikyasobola okukola ne kikyatasobola kukola. Lwaki kino nkyogera? Abaana bazaalibwa n'ebirooto ebinene, n'afuluma mu nju ey'akasiisira, wabula bw'aba afulumye n'agamba kitaawe nti nze ngenda kukola ebinene. Kubanga mu ye tatunuulira waali, atunuulira kimulimu. Nammwe mubalabye abaana abato myaka 4, 5, 6, nja kukola kino, nja kukola kino, boogera ebinene kubanga balaba enkomerero yaabwe ku ntandikwa yaabwe. Naye laba taata naye yaliko omuto n'afuna ebirooto bye bimu, wabula ensi n'emulwanyisa okutuusa w'atuuse, oba oliawo ne bigaana okutuukirira. Mu kifo ky'okuzzaamu omwana w'amaanyi, oba oliawo n'okumusabira ennyo n'okumunyweza, laba bw'amugamba mwana wange ekyo tekisoboka. Kati olw'okuba ye taata oba ye maama, omwana atandika okukkiriza nti oba oliawo kyalabye si kituufu, naye n'akikomyawo ne bamusindika ku ssomero okusoma. Bw'aba ayita mu kkubo okugenda n'asisinkana era abantu abakulu abaalina ebirooto ebinene ne bifunzibwa ensi, n'atandika okubigeraageranya nkiri kitaawe kyamugambye oba nnyina nti ekyo kyalowooza tekisoboka, n'atandika okukkiriza nti oba oliawo ddala
taata kyeyayogedde kituufu. Laba bwe bateekamu omusumaali ogusembayo n'atuuka mu kibiina n'asomesebwa omwami oba omukyala nga bambi naye yafuba, wabula bye yali alowooza ne bigaana, era yasalawo ogwenkomeredde oba ekyenkomeredde n'abuulira omwana ono ekitasoboka n'ekisoboka. Omwana eyazaalibwa n'ebirooto ebinene ne bifiira awaka ku kyalo ne mu ssomero. Lwaki? Kubanga ensi erowooza nti esobola okumanya omuntu okusinziira ku buzaale bwe oba ng'esinziira ku buvo bwe. Tekisoboka. Kino kankibategeeze. Katonda akweka pulezidenti mukaana ako koolaba akaddugala ku kyalo ekyo. Katonda akweka omusawo omukugu alongoose emitima oba obwongo mu kawala ako koolaba konyooma akazaaliddwa mu nnaku era akatambuza ebigere okugenda ku ssomero. Katonda akweka ab'amaanyi mu bwana obwo obuto bwe mulaba oba mu bantu be mutunula ne munyooma ne muyisaamu amaaso. Katonda akwesa abantu abagenda okukyusa ensi eno n'okutereeza obulamu bw'abantu mu bantu b'osingira ddala okunyooma ku kyalo ekyo w'oli oba mu ssomero mu kibiina mw'otunuulira mu baana abo abanaku b'olowooza nti balina lugendo. Katonda akweseemu abantu ab'enjawulo. Nga bw'olaba ennyana oba ente ennume ennene ekuza obulungi bwekwekebwa mu kayana, nga bw'olaba enkoko ebiika bwekwekebwa mu ggi, bw'atyo Katonda bw'akweka obusobozi bw'abantu mu bantu abalinga abatalina kye bali. Omulimu gwaffe si kuyimirira mu kkubo lyabwe, omulimu gwaffe si kuggala nzigi, omulimu gwaffe kubakusobozesa kubumba ekyo kye bali. Tugezeeko okukibumba n'okukisobozesa n'okubategeeza nti kisoboka. Nabo basobola, oba abalala basobola, nabo basobola. Kiruma nnyo okusanga omwana n'akugamba baŋŋamba sisobola kubeera kino. Gwakyogera osinzidde ku ki? Gwe wamutonda. Ne bw'oba gwe wamutonda ku nsi kuno nga Katonda ayitiramu gwe okumuzaala, omwoyo si gugwo. Wazaala omubiri naye omwoyo si gugwo. Katonda we amukulembera n'amusookayo mu lugendo lwe. Kale gwe okuyimirira mu kkubo lye obeera okola kintu kibi nnyo, kubanga oba toyimiridde mu lirye wabula oba oyimiridde mu ntuuko ennene ekwata ku bukadde n'obukadde bw'abantu mu nsi, ekitegeeza nti tosobola kugikoma. Kiki eŋŋamba? Ebyama ebyo ebikwekeddwa mu Katonda eyatutonda teriyo abimanyi okuggyako Katonda. Naawe nange n'oli n'abo nabali tewaliwo abimanyi. Kale teri amanyi ky'oli, era ggwe ampulira kati gwagenda okusalawo ki ky'ogenda okubeera. Bw'onokkiriza nti tosobola tojja kusobola. Bw'onokkiriza nti osobola, koobenga ova mu kasiisira, koobenga wasuze tolidde, koobenga wasuze tolina ky'olya, koobenga gye wagenze gyo tolina kye wajjeeyo, nkukakasa bw'obanga okkiriza nti teri muntu amanyi ky'oli wabula ekyo ky'okkiriza ng'okkiriza nti kirungi, ojja kukiba. Buli kirowoozo ky'ofuna ekirungi nga kireeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abalala n'obubwo, kabonero ak'enkukunala nti ekyo ky'olowooza kikyo kyakuweebwa dda. Tosobola kulowooza ky'otali, ky'ova olaba tofunangako birowoozo bya kubeera ky'otali. Ebyo byonna ebirowoozo by'ofunye byebyo ebibyo ebyateekebwa mu luseeru. Bw'ozaala omwana n'otosobola kukituukiriza, kola omwana akituukirize, kubanga obuwanguzi bw'omwana ffenna gye abatuulya banoonya bakitaffe banoonya bannyaffe. Kati tosobola kubeera na mwana n'omuzaala ate n'omukotoggera. Ffenna gye tubeera batusanga akubuuza taata wo gy'ani, maama wo y'ani, baagala okubalabako kubanga bakimanya nti bye tuli si byaffe, oba oli awo byabo bakadde baffe abaatuleeta mu nsi ne basobola okuteekawo omusingi. Kakati ate gwe omuzadde ayimiridde mu kkubo ly'omwana, ekigendererwa kiki? Omwana wo bw'awangulwa ofiirirwawa? Tokotoggera mwana kumugamba by'asobola na by'atasobola. Nga Katonda we yamuleeta ku nsi
teeka amaviivi go ku ttaka ogambe nti Katonda wange nze ebyannema okukola abaana bange kababikole, naye n'ekyo ne kigaana. Mitima kikaaki n'ekyo ne kigaana. Nze nno ndowooza bwe nti bwe ndowooza era ndowooza yange, bw'ozaala omwana osobola okumuwerera kirungi, osobola okumwagala kirungi, naye ekisinga byonna gwe ng'omusajja oba omukazi azadde omwana kwe kuteeka amaviivi go ku ttaka n'ogakkakkanya n'osabira omwana wo asobole okutambula obulungi mu nsi, oba akutegeera oba takutegeera, alibaako baagasa, oba akugasizza oba takugasa, alibaako baagasa, kubanga tebwali butanwa gwe okumuzaala. Omulimu gwe wagukola, leka naye akole ogugwe. Bw'oba musomesa tobulira mwana kiki olowooza kyasobola na kyatasobola. Tomanyi, tukozesa magezi ga nsi kulowooleza mulala kyali na kyatali. Bw'oba musajja ali eyo oba omukazi ali eyo nga wakoma lwakuba olowooza tolina kyoli, kino kankikutegeeze, kyoli kinene n'okusinga ku kyolowooza.